Good morning, buli omu. Ngenda kwogera ntabika mukko. Oluzungu bw'olwetegekera lubula. Olwonajjira lwonajjira. Nsooka okwebaza Katonda ampadde akakisa kano. Mwebaza Katonda eyalukeesezza ne tusobola okuba nti ffenna twakutta obudde ne tubeerawo leero. Mwebaza buli omu yazuukuse ng'oli mulamu. Kwate tukiinaako buyinza omukka ogwo gwassizza bukedde eyagutuwadde. Kale mwebaza Mukama. Abamawulire mwenna abali wano, mwenna buli omu kyakola, abakola ku TV, aba YouTubers, bloggers, different presenters, TV, radio. Bannange nsiimye nnyo. Mwebale kukeera ne mbeerawo wano. Usually nsanga gundi eyo complaint eyo drama bwe tuba tukwetaga mu interviews tolabika. Oba ne munsanga oba ndi ku show ng'oba ya Spice oyi naakuyimiriza. Sooka otubuulire kino ne kiri. Naye ebiseera ebisinga mba siina kyakubagamba. Tekuba kwepanga oba kwematira. Naye mba sirina kyakubagamba at that particular time. Njagala nnyo n'enzija nga nina ensonga. Nga nina ensonga gye mbagamba ng'erimu amakulu. Era buli anyiigira out there mbawulira ne Eva amumanyi omukubira. Oyo tuba tumwetaagala tumufuna. Naye nga munansonyiwa mba siina kyakubagamba at that particular time. Naye akaseera ke kano nina ekyokubagamba. Nina concert nga 23. Maze ebbanga nga neetegekera concert eno. For some reason, I even thought nyinza okuba nayo last year. Naye ng'ebintu ebyatambula nti opulaninga naye nga ne Katonda akola ki? Apulaninga. Mukama olunaku lwe yamanya nti ndikola concert lwali 23 February 2024. Nakoma okukola concert nga tebannatuggala. Ndoza ze zimu concert ezasembayo wano before COVID. Naye ate nakyo nenkyebaliza Mukama. Kubanga osobola okutegeka wakati awo wonna ssente osaasaanyiza ate ne bakuggala nga tosobodde. Kale nno mwattu ebintu byonna eby'obulamu bwange abadde Katonda. Abasinga mundabye tho abalala be bandabye nga Spice ne Pastor be bandabye nga bo bato nga nze nkuzi. Naye ate waliwo ne wana abandabye nga nange nkyali ddala. Banaye mbeebaza bwe mbalabako I even get emotional kubanga olugendo mulumanyi. You've seen it all. It has been God nampa amaanyi to make those decisions. Ng'omwami ono gwe ntudde naye kumpi bwangambye nti andabanga nsalawo sinze Mukama yanyamba. Njagala okwebaza ba sponsors. Pepsi, Aquafina, mwebale nnyo. Thank you for trusting me with your brand. I'm glad to be associated with you guys. Mwebale nnyo mwebale ddala. Akron. Ate musimanyi. Munda z'obuwagizi munjagadde buli kimu. Buli kenjagala mbone twandikoze bwe tuti mwandi ne mujja bambi. Thank you so much. Thank you so much. Era ndowooza ne Daddy gyali akimanyi nti nsiimye nnyo. Thank you so much. Era omuŋŋambira engeri gy'ayise mu ggwe. Kati omuŋŋambira tumugambe baby we yasiimye. Jude Color Solutions, thank you so much. Mutambudde nange ebbanga lyonna. Ate sinze nzekka but every artist buli aleeta ne mujja mwebale kutwaniriza. Tukimanyi nti ku Jude tuba waka. Buli muntu yenna every creative ali welcome mu Jude Color. Thank you so much. DSPA, the firefighters, mwebale. Abantu mulina obbalaga bemukola. Muzikiza emiriro. Naye ogwa 23rd munaagusobola. Gugenda kukwata.
anti mbagamba Sheraton will be on fire to ask for water. Ndoza mujene bimotoka ebyo by'amazzi munatuyamba. Thank you. Nation Media, Next Media, bannange muli bangi nno naye nyinza obutabamenya omu ku omu naye nze nsiimye nnyo Capital. Bannange mwebale. You've been with me from the word go. Kuva eri ng'obuyimba bange mubwagala mumpa airplate kasita mutukwatako mutuweera ddala amaanyi. Thank you so much. Zonna radio eziri wano, TV eziri wano, menyani ndekaani. Saalongo n'agenda ozinzijukiza along the way. Naye nga eno si just concert. I take it as a journey. Waliwo yaŋŋambye wandikuziza 10 years giba 10. Toyongerako mingi naawe. 10. Wandikifudde 10 years of Rema. Naye nkitwala nti nkyalinayo chance eyeyongereyo mu maaso. Tujja kifuula mu maaso awe baba tukigeza ate. Naye nga tukizimbidde ebbanga. Njagala mumanye bye mbadde nkola. Besides music, I want this concert to be an opportunity mumanye ng'omuntu. Koza abasinga mumanyi nga Rema.